amawulire agava e Busoga abaana be Busoga Basiimye omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era bamuyozaayoza olw'okuba nti yakubazimbidde ekitebe agali kwoleka ekitebe maduwo ekitebe ekinene bwe kityo mu bagendanga okusinziira okukola emirimu gy'ekibiina era n'okusobola okugyawo gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nakyemalira. Abano babusindise obubaka obw'enjawulo era nga bayozaayoza President okumusiima n'okusiima abakulembeze bakulembera nabo abalina eriiso ejjogi eryalengererwa ewala okuba nti nno baafuna ekifo kino era ne bateekawo yafeesi z'ekibiina kya National Platform mu myaka ena gyokka President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gy'amaze wano mu ggwanga Uganda era obusente bwafunye mu kubeera nti kulembera ebyobukulembeze bya Uganda n'okuba nti bannayuganda beewaddeyo okuba nti bawadde atunoke balina okutimirizawo ekibiina ensimbi ezo mukulembeze n'azikwata bulungi n'azikozesa bulungi okuba nti ate muvuddemu ekitebe matiri bonna bwe kiti. Bano balina obubaka obw'enjawulo bwe bamuweereza President Kyagulanyi era nga babumuweereza mu ngeri ez'enjawulo okumusiima n'okuba nti nno ekitebe kino kati kikola yaswaziza NRM emaze wano emyaka 40 nga tirina wadde akatebe n'akamu keeyina n'ebibiina ebirala ebibaddewo emyaka 2 myaka 3 myaka 6 myaka 7 nga tebirina wadde ekitebe n'ekimu we bituula naye National Platform mwana omuto w'emyaka 3 alaze enjawulo n'olwekyo bamuwadde credit bamuwadde distinction bamusiimye olw'okuba omusajja omuyiiya omusajja omugezigezi nti ate olwo mutulinde mu Uganda empya kigenda kuyitirira singa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine anaaba amaze okulayira nga president w'eggwanga. Kamba kuwe abaana b'e Busoga nga basiima president waabwe gwe bagamba gwe balonda nga mwata ku mugambo gwali mungi NUP people power bwe yali etandika nga mwata ku mugambo nga mwata ku mugambo gwali mungi NUP yatandika era mwayogera ebigambo bingi tiri abo tibajamala ku simanyi biki mwagweta omuyaga kate omuliro muguwulira mu myaka 3 NUP demaze ngeriwo erina ekitebe in fact mu bibiina bya ebyobufuzi mu Uganda NUP nesinga kuba na kitebe kya kabi blood ayengeri yo banaife bali bamaze mu bukulembeze emyaka 37 myaka 37 nga bakapangisa ekyo kitegeeza ki kati mujja kwogera ki muli kyako baki mutukoba kikweri NUP emyaka mulala 2-3 NUP bagiforminga mu 2020 abantu bayogera bingi no aikati muli jako bachensi ekitebe bagula itaka bazimba omukulembeze omutuufu ate ni bwali Bobi o President Kyagulanyi agezaako okusindika message nti ye aliwo NUP eriwo teri javaawo eriwo kulwa abana Uganda kati mwa mutukoba kinga mumaze emyaka 37 nga niwe muli mukapangisa myaka 37 mbaire mu bukulembeze resources zimudirina ni mwe ekibiina ekisinga kuba na baba kabanje no mu parliament okay niwe tukoba nti contribution ya baba kaba parliament bemulina subscription yo je bataye eri ekibiina muti esente do mudisonde mu mwaka mulala muba mumaze okubanga muzimba ekitebe ky'ekibiina kyaimwe olw'okuba nti oba nkyogere naye nga thank you so much President Kyagulanyi n'abakulembeze bona bokulembera nabo ekibiina kya NUP buli lukya mwongera okuproving ensi eno nti baba judginga aya ate muli banda ulo ino abantu bayogera bingi ino ayi Bobi edinga ba proving ati okay mumbonera wano ayi tini kyenindi kino ate lwakuba nti abantu abandi tuliwo okutegeera abantu abandi muli okutegeera Bobi musada mugezi by the way Bobi tabanga ku muntu musiru kyova bona ati ni bwe yali mu ndongo nga bwe batandika abasatu Kamiliyoni Bebe ni Bobi
yabasinga okuvuga emotoka yabasooka okuvuga emotoka eyakabi yabasooka okuzimba enumba eyakabi oli kitegeera yabasooka okufuna endorsements edakabi. That is Bobi Wine. Tabanga ku musiru Bobi mugezi era iweire nolowooza nti Bobi musiru buladi gwe musiru. Bobi tabanga ku musiru and he will never be. Omwana yazimbye ekitebe gwe NUP eri wano kubaawo eri wano kubaawo ubona obukulembeze obutuufu bube kyakubona kati wajja kunkakasa otya nti oyenda ino Uganda nga n'ekitebe kikulemye ozimba. So bana ebyo feno e Busoga tuli mu pate tuli mu pate. Ndoza owulira abantu omwesungo abantu love gye balina eri omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'ekitebe kino amakula kyeyaguddewo kyeyataddewo ekya national platform wetuula n'abantu yasinze bangi ky'omutuufu tudde mu kwefumiitiriza tuddemu ak'obuntu omenye ekibiina kyo ky'omanyi ky'obadde wagira bulijjo omenye pate yo gy'obaddemu bulijjo balina ekitebe ky'ekibiina kye bazimbye mu myaka gye babaddewo ng'oba wagira ate nga bafuna ensimbi zezimu ne Nup zeri mu kufuna leero ate tuno bo badde bafunako neza iPod naye olwaliro Nup yakuba iPod n'egifulumya Uganda. iPod tekyaliwo tewakyaliwo nsimbi za iPod eyo yafuluma temugyogerako ezo ensimbi Nup yazigaana nti sente za kibi. Nup iPod yali yakunywamu kachai ne Mwami Museveni okulaga ensimbu ne Uganda lyo demokrasia. Nup negigaana iPod ya negikuba paka lyo yagifulumya Uganda negenda neddayo ewaabwe. Kati sente ezifunibwa za constitution za mateeka za mwiwa musolo muna Uganda eziweebwa ekibiina okukola emirimu egy'Abannayuganda abakironda okusinziira ku babaka ba parliament be bayina. Kati abaka bammwe be maalonda ne mubateeka mu parliament waliwo ensimbi ze muwaayo mmwe zirabirire ekibiina kyammwe mmwe Bannayuganda. Kati ensimbi ezo ziweebwayo mmwe Bannayuganda ku musolo gwe muwaayo parliament ezikwata n'eziwa ekibiina kya national platform mukole emirimu kikole emirimu gyammwe mmwe abakilonda. Era kati emirimu gye kikoze kwe kubatirawo ekibiina munasisinkananga ne mubyogera ne musinziiraawo okujjawo gavumenti ya Nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni. Ebyo bye biruma abantu tebaagala kubyogerako tebaagala mu bitegeere. Bagamba Kyagulanyi akabiina ke yakoze simanya akazimbe ke yazimbye sikeko kafu yatuwa plani ndala yatuwadde endala ye kyekyo kyekitegeeza nti assa kyekitegeeza nti ategeera. Fenna omuntu ng'otegeera nga wali ozimbyeko omanyi kyekitegeeza osobola okujja ne plan nga ndala nnyo n'ogiraga abantu bo nti eno yennyumba gye njagala kino kyekizimbe kye njagala ogenda mu council oba mu KCCA okwapproving nga tekiyitawo ne bagamba tumodifyinge wano ne wano ne wano. Kati modifications toyinza kujja n'ozigamba atira abantu eno tebanaye tukozemu modifications KCCA gambye ABCD omukola modifications ne mutandika okuzimba okusinziira ku kiri ku poloti bwe yenkana. Modifications ne zikolebwa okusinziira ku mateeka ga council ne mugenda mu maaso. Kiri nti kyewasuubiza nti tugenda kuzimba office ogizimbye. Kiri nti kyewasuubiza tugenda kuzimba ennyumba ogizimbye. Kintu kyewasuubiza abantu tulina kuteekawo n'ekitebe okitaddewo. Ekyo kiba kisinga obukulu okutuukiriza kye kisinga obukulu. Ate omuntu n'akubulira n'alaali nti singa twazimba kiri twandikozesa ensimbi buwanana ate nga tulina burden omugugu munene ogw'abaana be twetisse ababa abaasibwa ababuzibwawo abawambibwa abattibwa abaana abo bonna ababa abantu abali mu makomera abaafa ababuzibwa tumanyiwa gye bali. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabaweerera ne bannaffe abali mu diaspora ne Uganda be baweerera abaana abo. Kati omugugu ogwo munene balina okulabirira famire zaabwe okuzibeeza okulaba nti ziri happy obutafiiringa bubi nti taata waffe bamusiba taata waffe bamubuzawo ku lwa Nup tetufaako babagabirira baba obugabirizi buli kadde.
kati omugugu ogwo gwe balina nga national platform bwegamba nti atulabe nga kitugenda kuonoona tugenda kudiibuuda ate nga tukyalina load eno katukole kino tusobole okusigala nga tulabirira abaana bali kati mwadde mwagala ezimbe ekizimbe matiri bona kya buwumbi na buwumbi abaana bave mu masomero ababasibe abaana babasibe baffe baleme kujjanjabwa ate mwogere nti mulabye Nupu mulabye Kyagulanyi ensimbi baddamu zikola mu kitebe oyo pulezidenti waffe abala atategeera atalabayo tatomezebwa oyagala omutomeza nga yakulaba dda nga yakutomeza ng'odwamu ogwa mu bifunvu babababa ogenda okuvaayo ng'ate biralamu so tuyanza baganda baffe ab'e Busoga okuba nti musiimye Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'amakunale ago ge yakoze ekitebe amakula tubba kyatuzimbidde era wetugenda okusinziira ate okulumba nate General Museveni atugambe nti nno kabayibayi nga Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine alayidde very soon nze ndi certain ndi so sure ti mukulembeze Kyagulanyi agenda kulayira mu ngeri yonna agenda kuba pulezidenti w'eggwanga Uganda ku buyinza bwa Mukama Katonda bantu bange mbaagala nnyo tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bambi mweraba